Akidisa tugende. Mr. Senkubuge, tubuulireko ku kyabaddewo amawulire ogafuna ssaawa mmeka ag'okulumbibwa kwa Pastor Bujingo omwafiiridde ne munnaffe Richard Muhumuza omu ku bakozi bammwe. Zabali ssaawa nga 4 za kiro abanga ziyiseemuko katono jukira nga ninga alaba West Ham oba yabadde ezanya nani n'enkyusa nezirewo omusumba kati mba nakaddewo omusumba mu njiri esimu ne yasose n'enkubira ng'egamba nti oli mulamu konze ndina waka mu ddiiro nagamba batugambye nti eri accident ate gwotera okudduka emmotoka ennyo sikyadduka nona kudduka okuva omukyala nampiima w'empewo olwo yatugamba mulekerawo okudduka emisinde nalekerawo okudduka nentya nnyo eyangambye yabadde Pavin muwala wange nagamba nti naye tompanikinga kanzuula ekituufu naddamu nagamba bikwata ku musumba bafunye accident olubuto netandika okunnuma abamu bakikozesa nga bawulidde essanyu nze kyazze mu kutya butterflies in my belly nga mpulira obutambula mu lubuto lwange nengamba kino mukama ekikitegeeza simu endala nejja ne bagamba nti masasi basi nga njagala kumanya we bali okutandika okutambula okubeeyigattako as soon as possible. Masasi olutugamba masasi nga oli agamba musasi musumba bamusse. You can imagine ekyabadde mu bakozi ba social media nga twekubira amasasi obiwulidde ebigwa ku station abamu tebannamanya ate namanya toyagala mukanga toyagala kola ki tutandika okwetegeka okudduka ejja enkubira omu bamwita Simon angamba tuli mu ddwaliro omusumba ali out of danger ne munnaffe agenze nga tunatuuka ku ddwaliro Mr. Senkubuge akabenje kano mwakasanze wa kitundu kikozo bedde ebitundu abantu babikontana kitundu kiwawe nnyini era mwamusanze mu mbeera ky'omusumba n'emmotoka yabadde esangiddwa etya akabenje oli akugamba nti yamusanzeewo mpozi abebwe mu kitundu. His narration bagita from the horse's mouth agamba nti amasasi ga ambush babaguddeko bugwi nga tebakisubira nako amasasi negatandika okuba okuva mu sayidi zonna naye atalabye asooka nagezaako ye bw'atyo bw'agamba nagezaako okukyusa leeni agezako nga oli amuleegeddemu nnyo nakka wansi masasi negeyongera from this side erimu eryamuyuzizza omugongo agamba nti tewali kirala kyonna it was God eyamugambye instruction yamugambye gwe vaayo n'akyuka bw'ati okugyayo omutima wano neriyuza omugongo from this side paka wakati w'omugongo abalumbaganye babadde batambulira ku kimu mmotoka agamba tayinza kumanya tamanyi babadde babiri tamanyi babadde basatu tamanyi babadde omu tamanyi babadde ku pikipiki isuspects yabadde ku pikipiki neyawulidde bulizisa nawe olaba obanga oli nakulirwo waka esasi nerivuga emmanju n'ogwa wansi kati nga likubye emmotoka yennyini mwoli you can imagine emmotoka ojja ogiraba munakukonako katono n'owulira nti n'olowooza nti yingini eyise yonna ne kati oli ng'agikubyemu ssasi nga tobirinako n'atakuba limu n'atakuba 3 saana 5 simukaga simusanvu masasi gasukka mu 10 actually bagamba ababaze ebituli ku mmotoka masasi gali 10 nga mu 18 side y'emmotoka ki yasinze okufuna the co-driver side nekyakyogedde agambye nti yasimbudde omwana yasimbudde Muhumuza yakolezeza emmotoka nenamugamba nedda emmotoka yasinze oluddo lwasinze okukozesebwa lwe lwa co-driver naye ng'agamba nti Muhumuza yastartinze okusimbula
n'agamba nedda waliwo kinjala okulaba ku TV nga tebanafuluma na gate n'amugamba kyusa gwedde eno nze kanvuge tutegeeragana awo owatutabudde nnyo omutwe yatulondodde ddala kuva ku kitebe yakoze kiki kubanga ono yabadde asimbudde ng'oli yatudde wali nga tebanatambula nawala naga nze kanvuge okusobola okwanguwa bagenda okubatuuka ne bagwako waliwo abuzizza direction ki olabe ekkuba erigenda ku ddwaliro ly'abasodokisi enamuŋŋoona ng'oyolekedde omuvule ogusala ekkubo bawalakata era ne poliisi ku makya ebadde esibyewo simanyi kati oba ekyasibyewo nga ekkubo eryo yabadde ava eno waggulu okusala jaamu bw'obanga opapa ng'ogenda sayidi z'ennansana bo balina amakubo gabwe bagayita baba ennansana bagamba awo bo bona ababa bava ku sayidi ya salt awe bayingirira Hoima Road ne badduka ne bayingira expressway ne bayambuka ennansana kati abadde avayo bw'ata ekisiriko kinene ekiri awo ne hamp oteekwa buteekwa okukendeeza speed mu kukendeeza speed amasasi gwe gayiikidde tamanyi yasibye atya tamanyi yavuddeyo atya kukka wansi tamanyi omwana engeri gyamushildinzemu kubanga yamuguddeko bw'ati amasasi nga 10 gakubye mu mugongo gwa mwana he could not survive n'asigala wansi. That's what he says in his words. N'agamba eddoboozi eryamugambye yayogedde emirundi 2 3 eryokubiri lyamugambye tovaawo balowooze nti ofudde era n'asigalawo. Abasaddekeze bamaze okumukuba amasasi musumba mu kukunyumizaamu gwe nga abaddeko naye amulabyeko agamba bayolekedde ludda ki yabadde asse wansi era alogezaako kwenyeenya kubalaba ndoza bandi badde bamakinga sure nti bamaliza mission yaabwe yabadde asse emmotoka ennene weekuyambira ate ngeri tinted toyinza kufuna clear vision tobadde mbakubye naye yabwedde oli agesinga bugesinga bate kubanga ali wano n'atolobozaawo amasasi naye nga yasse bw'ati wansi wa steering wakutamidde bw'ati eddoboozi ndimugamba tovaawo n'asigalawoko oluvannyuma lw'eddakiika nga 3 ndimugamba simbula atempola genda emulago. Natumaliriza musumba ali mu mbeera ki gwe amulabyeko agambye nti ekiwundu abasawo bamuganye ekyomugongo bamuganye kitunga nti bwe kiri kya ssasi kibeera mu dangerous ng'okitunze kiba beta nga kisigadde kiri open ne bakijjanjaba nekimala okusammuka ne bakawegezaako okukijjanjaba bamutwekako dressing abadokita bajja wano ne bannansi ne bamudressinga naye saati akyusa oluvannyuma kumpi lwa ssaawa emu ebe gozi ng'eyiseemu omusaayi nga yeetaaga okukyusa esaati yebikiridde ali mu mbeera nnungi kubanga he is a warrior, he is a fighter, he is a soldier era agamba nti ajja kubanga agenda maaso n'okuweereza Mukama amuwadde second chance. Omwana oli muwumuza atulumye nnyo abadde part of us staff member waffe tusaba naye Kanani tuweereza naye ku Salt tubeera naye all the time okuba nti afudde mu bukambwe bwe buto omusajja w'ekisabu ekitso omusajja w'ekisabu atyo kyewunyisa abadde muto nnyo mulungi nnyo wa kisa nnyo mukyala we muto nnyo ate omwana muto nnyo 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 ddala naye Mukama bw'atyo bwageze era yamanyi lwakyakozereddwa bwe kityo ye musumba agamba kimu tewali kirala kyonna agezaako kunyonyola nsonga zino Mukama yekka ye yamutaasizza. Richard Muwumuza yafudde mu bukambwe era ffenna tuwulira bubi nti yagenze bw'atyo. Aba House of Prayer Ministries International bali mu kuteekateeka waliwo musumba bempulidde ng'akubira essimu nga bagamba temupapa kugenda mujje tutuule wamu wano tukole program bwegenda okubeera ey'okumuwerekera. Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Tulina kisanyu limu lyokka nti abadde abeera ng'aweereza musumba kyokka nga mukwano gwe ddala nga yamukkiririza ddala nga omusumba we. Ekisinga otutusanyusa afudde nga mulokole era tetulina kubuusabuusa tujja kumusisinkanayo ewa Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama abampeera omukisa.